alternative talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagudde Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besije alesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateesemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba anti bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri mbali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Yali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawu. Ebe ndabena birindira nokuda Political Dice ku the Alternative Digital nante ditenja ewamune Farida bikobere buli wa Sunday sawa 2. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Eddakiika ziri 8 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya mwebale kubanga munneegaseko olunaku luno olwaleero ennaku z'omwezi lumu omwezi gwa Kasambula omwaka 2024 mu luzungu bagamba 1st July 2024 tuyingidde omwezi omujja ate tutandise okubanga tutandika ekitundutundu ekyokubiri eky'omwaka buli woyingira omwezi gwa Kasambula omanya nti kati obuzaayo emyezi mitono ng'omalako omwaka guno gwennyini gwe twakatandika juzi ensangi zino akadde kadduka nnyo ndooza nammwe mukiraba kubanga eno gyendi tukiwulirira ddala ng'akadde
ko katutwalira emisinde mingi nnyo ekitegeeza naawe olina okuba ng'oddukira ku budde bannayo emyaka gidduka emyaka gitambula olunaku lw'eggulo twali tuggulawo digito kati gino giwera emyaka 4 bukyanga tutandika okuba nga tuweereza ate tukyaweereza eggwanga so kiraga ki kiraga nti nno olina okuba nga otandika okusettinga goals nga bukyali ate otandika okuba nga okola buli kimu ky'osobola okuba nga okola okuba nga ezo goals oba ebiruubirirwa bye wateekawo mu maaso awo okuba nga obituukiriza so eyo call it's a wake up call to you oba kujjukizaako okubanga bannange ekintu ky'okwonoona obudde tukibeere nga si kyekintu kye tuba nga twettanira nnyo because at the end of the day time is something that is very, very pertinent. It looks very small and yet very important. Obudde kyekintu kyotasobola kumanya value yakyo paka ng'obwetaaze womisinga ennyonyi wootegerera value y'eddakiika emu bannange akadde weetaaga obenga okakozesa mu ngeri enaayamba gwe n'abeewo. Amannya nze Edgar Mathew Karuhanga mbeera nammwe wano buli lunaku lwa Mande paka ku lunaku Olwokutaano ntandika ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi nga tunyumyamu nammwe nga tubagamba biki ebibadde mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga byetaaga okuba nga okumanya osobola okuba nga okola okusalawo okulungamiziddwa bulungi kye bayita an informed decision. At the end of the day osobola okuba nga weeyamba ng'omuntu oyambe abantu abakwetoolodde oyambe eggwanga mw'obeera ate oyambe n'ensi at the in the grand scheme of things. Bintu bingi ebigenda maaso mu ggwanga naye nga sinayingira mu mawulire buli lunaku lwa Mande twegattibwako omwami General Bigirwa Moses oba weyeeyita Bigirwa Moses okuva mu National Unity Platform naye ensangi zino yatandikawo ekisinde kye ekya Eastern Revolutionary Platform ERP mwagenda okuba nga asoosowaza abantu abava ebuvanjuba oba mu Eastern Uganda ye ng'akkiriza nti yeye engeri gye tugenda okuba nga tutambulamu. So omwami ono agenda kutwegattako tujja kwogera ku nsonga nnyingi ezibadde mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga na biki bye kitegeeza mu politics waffe owa wano. Olunaku olwaleero tulina omulabi waffe gwe tujaguza amazaalibwa ge oba amazaalibwa ge. Olunaku olwaleero birthday y'omukyala bamuyita Christine Sennoga Nantaba abalala bamuyita Mama Ella. Mama Ella, happy birthday. Webale kubanga otulaba otwekuumirako wano ku TikTok TV nno tetukitwala nga kintu kitono. Olunaku olwaleero ng'ojaguza amazaalibwa ago twagala okwagaliza emikisa gyonna twagala obeere nga onyumirwa obulamu bwo mu mwaka guno omujja gw'oyingidde nga TikTok TV tukujaguza Mama Ella omukyala Christine Sennoga Nantaba. Happy birthday from the entire TikTok team. Okay. Tweyanziza nnyo tugende kondooza mu mawulire agabadde gagenda mu maaso mu ggwanga. Kantandikireko wano mu mawulire agataliisa nakabululu wadde amawulire agatali malungi nnyo. Mu Mayuge district waliyo abantu 4 abakubiddwa amasasi ne gabajjirawo bonna babadde ba famire emu ate abalala 5 baavuddewo n'ebisago. Bano nno baafunye obulumbaganyi ennaku z'omwezi wa 29 omwezi oguwedde ogwa June ogwa Ssebaaseka omwaka 2024 Saturday babakolewako obulumbaganyi ku ssaawa zalinga 3 n'ekitundu ez'akawungezi. Omuntu ataategeerekebwa yajjanga akutte mugemerawala n'akuba famire y'abantu ndowooza 4 bonna ne bafiirawo n'abalala baali bamwetoolodde awo nabo baavaawo n'ebisago nga bipookya. Bangi babatutteko mu malwaliro g'Iganga of course n'abamu baleetedde ddala wano ku Mulago Referral Hospital. Mu abo abaafiiridde mu njege eno oba abafiiriddwa obulamu bwabwe mulimu omwami Isaac Mudasi nga yabadde akulembera famire eno. Omwami ono n'abaana be omuli Nicholas Musaasizi, Resti Kantono ne Elesi Kafuko bano nno be baakubiddwa amasasi. Abalala abaavuddewo n'ebisago bawera 5 baavuddewo n'ebisago nga bapookya bakyali mu kubanga bagezaako okubanga balwanira obulamu bwabwe. Ensonga eziteeberezebwa okubanga ze zaaviiriddeko obulumbaganyi buno zeekwasiza ku nsonga za ttaka oba ensonga za land wrangles we wali badde okiyita mu lulimi Olungereza. Ono si gwe mulundi ogusoose nga tulaba enjawukana n'ebintu eby'ekikawe ebiki nga bibaawo nga biruutinga oba nga biva mu nsonga z'ettaka. So ensonga z'ettaka mu Busoga region zeeyongedde okubanga nazo zireeta twist and turns ezitali nnungi nnyo. Poliisi yo yakambye dda nti ebakanye n'okunoonyereza ku bantu oba ku muntu ebadde mabega w'obulumbaganyi buno era agenda kakasa nti bajja kubanga bamukwata famire eno esobole okubanga efuna obwenkanya. Ebizibu by'amataka
tebiri mu Busoga wokka ne wano mu Buganda wenyini otusinzira okuba tubaweereza ensonga z'amataka ndooza mbadde muziwuliranga abantu bangi bakaayanira abantu bangi bababaka amataka gaabwe ensangi zino waliyo amataka galina ebyapa nga 3 naye nga byonna byasayiningibwako ab'obuyinza kwegaba ne twebuuza kiki kyennyini bannayuganda kye balina okubanga besiga because ate omuntu wabanga alina ekyapa ky'ettaka abantu basatu bonna balina ekyapa ky'ettaka ettaka limu oluusi kikulaga nti nno abagaba bino ebyapa babigaba mu mitendera ki era bagoberera ki era evidence ki gye bafollowing okubanga bamanya ono ye nannyini omutuufu ate ono si ye nannyini omutuufu ndowooza bannange abavunaanyizibwa ku nsonga ezo aba Ministry of Lands. In fact Ministry of Lands egezezzaako okubanga ekola egyayo ndabyeko Minisita ab'enjawulo nga batambula naddala mu bitundu eby'enjawulo ebya Uganda nga boogera ku nsonga z'amataka nabako ne Minisita ng'agenzeko n'ebweru w'eggwanga yali mu ggwanga ndooza yali Canada oba ya United States ng'era bagezaako okuba nga bayamba abantu beeyo okusobola okuba nga beefunira amataka oba nga baresolvinga conflicts z'amataka gaabwe agali wano mu ggwanga lya Uganda ndooza kyo tweyongereyo okuba nga tukola ensonga zino kuba abantu bali mu kuba nga bafiira mu njega zino. Tufulumeko wabweru w'eggwanga tugendeko mu ggwanga erya Kenya. Ndooza nga mukimanyi okuva sabbiiti ewedde wabaddengayo okwegugunga n'okwekalakaasa mu ggwanga lino erya Kenya naddala mu bitundu ebya Nairobi n'ebitundu ebirala. Oluvannyuma lw'okwekalakaasa President William Ruto ono nga ye President wa Kenya eyakalondebwa ndooza yalondebwa omwaka gumu emabega yavuddeyo bulungi okubanga agumya abana Kenya nti etteeka lino lye baali beekalakaasizaako lye wayita the New Finance Bill 2024 wadde nga abalala balowooza lyali 2014 amaze dde okukakasa nti tebagenda kubanga baliteekako omukono. Ono ng'ayogera eri bannakenya ab'enjawulo yabakakasa nti of course tebagenda kubanga bakkiriza etteeka lino okubanga litandika okubanga likola naye ate of course n'abakakasa nti nga bannakenya bawulirirwa era bawulizibwa bulungi nnyo wadde nga yavaayo n'akakasa bannakenya ku nsonga zino bangi abavuddeyo kubanga ate kiriza ku nsonga wadde bagamba nti ekyabaleetera ku nguudo lyali netteeka eppya erireeta emisolo eri bannakenya ab'enjawulo naye ate kati bagamba nti ate basaba resignation y'omwami William Ruto obanga bagamba lekeraawo okubanga akulembera eggwanga lyabwe bano bagamba nti eggwanga lyabwe aliribaze era alitunze mu bazungu mu mbeera eyo yennyini ye William Ruto ne banna abamwetoolodde tebagenda kukkiriza kubanga baggyibwamu buyinza mu mbeera eyo okubanga bava mu ntebe kuba omwami ono yakatandika ekisanja kye wadde nga bannakenya ab'enjawulo bavuddeyo ne balaga obutali mativu bwabwe naye ekitwewuunyisa bw'oba obadde ovuddeyo ng'ogamba nti nno William Ruto tomwetaaga etteeka lyali mu kusayiningako bbi ate etteeka alimaze okuba nga aliteeka wali ku bbali lwaki ate osigala weegugunga twalabye okuva we yakoze statement eno ndooza lwali olunaku lwali lwakusatu sabbiiti ewedde omwami ono yavaayo n'akakasa nti etteeka tagenda kuliteekako mukono kati ate bannakenya ne basigala nga beekalakaasa kati awo omuntu atunuulira ensonga z'ebyobufuzi bwe yeebuuliza kiki ekituufu Kenya kyayagala because bw'oba osazeewo nti nno etteeka lye libadde likutawaanya why is it kati ate otandise okuba nga weekalakaasa nga etteeka baligjeewo kati ate oli mu kusaba William Ruto aresigninga okuva mu kifo kye ate nga wakamulonda kumpi omwaka gumu emabega so ekyebuuzibwa bannakenya baadde bagenda ku nguudo okwekalakaasa kiki ekituufu kibadde beekalakaasizaako what exactly did they want in return because kye baali beekalakaasizaako bakibakoledde etteeka terigenda kubanga lisayiningibwa mu president w'eggwanga lino kati ate kiki ekirala ekibatwala mu nguudo basigale nga beekalakaasa ndooza ekyo kyekyaleeseewo ndooza a bit of hiccups or inconsistency mu mbeera eno ey'abakozi oba ey'abantu b'eggwanga erya Kenya. Mu kwekalakaasa okwo nno mujjukire nti ekizimbe kyaffe ekyali kyakazimbi wali ku Nairobi Avenue mu kibuga ekya Nairobi mu ggwanga erya Kenya baakwata ne bakyokya omuliro kino nno nga kyali kyakatereezebwa bakakikola kyewaliise refurbishments bataddemu ebintu ebipya naye ate abayikalakasi ne bakyokya mu mbeera eyo ndooza yalinga sign nti bannayuganda namwe mukwate omuliro guno gwennyini omuzungu kyagamba Uganda catch the fire because balinga bali bagamba bannayuganda mwebase oba ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda nabyo si birungi tetumanyi statement ntuufu naye gavumenti yavaayo neeraga nti wadde nga bino bibaddewo bakyakwatagana bulungi n'eggwanga lino erya Kenya. Kenya eno si eggwanga erituyisiza nno obulungi ennyo
because ensangi zino ndoza n'amata gaffe tebakyagakkiriza kubanga gaddayo oba kubanga tuge-exportinga mu ggwanga lino erya Kenya. Guno si gwe mulundi ogusoose nga bagaana ebyamaguzi bya Uganda okubanga bitundibwa mu ggwanga erya Kenya. Mostly bamala kulaba nti ebintu bibadde beetaaga tebakyabiweza bulungi, nabo internally tebakyasobola kusupplyinga ebintu ngawo ebitini balyoka bakkiriza ebyamaguzi bya bannayuganda okubanga nga biyingira. Naye ate kino kyalibadde kikyamu nnyo because ngaffe bannayuganda naffe tukkiriza ebintu bya Kenya okuyingira. In fact, the President Museveni we yakola decision eri a bit mature. President Museveni bamugamba lwaki reiterating lwaki tokola kyekimu kye bakola naawe ebyamaguzi bya Kenya n'obigaana okubanga biyingira eggwanga lya Uganda. President Museveni yavaayo n'akakasa nti kino kiba kikontana n'omwoyo gw'obwa Sseruganda ogwa East African pamoja okwegattibwa awamu. N'agamba mu mwoyo ogwo ogwa East Africa etafa, East Africa emu, ffe tujja kukkiriza ebyamaguzi bya Kenya okuyingira muno. Naye ate nga bo tebakkiriza byamaguzi byaffe naddala ebintu ng'amata. Lulindo za mujjukira kasooli waffe baali bamuganye okubanga ayingira eggwanga lyabwe. Kwegamba Kenya ebadde tetuyisa bulungi mweno trade relations zaffe. Naye katusuubire nti bannange abana Kenya mulowooze ku nsonga zino please. It is something that is very pertinent for the East African community to thrive. That means there is going to be, a free movement of goods and persons and resources and labor in and outside of these countries. We are one people, literally. We are just divided by boundaries. Boundaries zino tezali wondo za myaka emikadde. Naye due to colonization, abajjukira scramble and petition of Africa, that was 1886, bali mu kibuga kya Berlin. Batuula ne bayawulayawula amawanga ga Africa okubanga baleeta bino ebitundu ebyenjawulo. Naye edda Africa was a whole. Twali muntu omu. Ate kati ekintu ky'okutwawulayawulamu kye kyatuleetedde okubanga tufuna enjawukana ng'abantu. At the end of the day osanga buli omu ali mu nsi eyiye. So Kenya bino ebintu mbirowoozeeko nnyo. In fact nadde nsomako ku ngeri y'okugenda mu ggwanga erya Nigeria recently awo. Naye nga weetaaga visa ya $2 okugenda mu ggwanga erya Nigeria. Really? Abannafrika tunaakulaakulana ddi. United States of Africa mawanga galinga Africa w'ogiraba wano. Naye states zaagenda ne zeegatta wamu nga zimanyi the more the merrier, the more the stronger. Bagamba you can walk fast when you are alone, but you can walk further when you are many people. Kati nze lwaki mba neetaaga okusasula emitwalo nga 7 for a visa okugenda mu ggwanga erya Nigeria really etali wala. Ate n'ojja n'owekanga ne flights ezigenda mu mawanga ago naddala wano mu Africa internally ziri very very expensive. Lwaki omuntu osasula sente kumpi zezimu okuva n'ogenda Nigeria. In fact Nigeria ennaku zino baasazeewo naye ogenda kati nga mu ggwanga ng'eri Angola liri wano mu maserengeta ga Africa. Ensimbi z'oteekamu okubanga otuuka mu ggwanga eri Angola kumpi ze ensimbi ze wayitaddemu ovaano ng'ogenda e London. Kati ne weebuuza really nga Africa tweyagadde kimu oba tulina okuba nga rethinkinga the colonial mindset. Kino nkiyikira amawanga naddala gali agali mu Eastern Europe, amawanga nga Japan, amawanga weegati agali mu Asia. We gafuna independence galowooza ku ngeri ki gye gasobola okuba nga gatandikamu policy zaabwe nga ziva inside nga zizabbo nga bo ziri tailored for them. Naye ffe tulina ebintu bye tukopye naddala ebyali mu bazungu ne tubiteetera ddala wano mu Africa nga tubikopye copy and paste. Naye ate nga twelabidde nti obulamu bw'abali si bwe bulamu bwe bumu n'obwaffe. Kyekyo omwami President wa Rwanda Kagame kye yali agambako, how about we start rethinking democracy in terms of the African mindset or the African eye. Ffe nga ffe democracy yawaffe abeera atya. Ffe nga ffe embala zaffe ziyimiridde zitya. Ndowooza bwe tunaaba nga tuyimiridde nga ffe ne tulowooza ku values zaffe ng'abantu tunaasinzira awo ate okwekulaakulanya mu ngeri gye tutegeera nga ffe Bannayuganda baffe Abafirika. Naye buli we tunaasigala nga tukopa mindset z'Abazungu aye ne tuzireeta ate ennaku zino naddala wano mu Uganda kiri very worse. Eky'Abazungu kye kiba kisinga, eky'Omunnayuganda kyo tekibeeramu mulamwa. Naye ndowooza zino conversations tulina okuba nga tutandika okulowoozaako naddala nga twagala tukulaakulane amawanga nga ga Singapore we gatuuse, amawanga nga ga Japan we gatuuse. We have to rethink through how do we develop in the ways that are possible as African. How do we stay African? Build on the values we have as Africans to create an Africa that is different. Not to just copy and paste the things that were brought by colonialists, by the white man, and tailor them to work for us. Because at the end of the day, it has not seemed sustainable for all of us in that particular regard. Last week, President ya launching results z'okubala abantu oba national census ezagenda maaso ndowooza mwezi gwali gwa 5. Eggwanga lyatuula, UBOS yatuula
nesalawo okubanga ebala bannayuganda okumanya bannayuganda tuli balameka bakakasa nti bannayuganda kati tukunukkiriza tuli mu milioni 46 president yali yeewuunyiza oba zino liza zaamwewuunyisa naffe ffenna okubanga bannayuganda bali mu milioni 46 zokka abakyala be bakyasinza obungi of course nga ekibadde kibeera abaami bakyali batono okusinga ku bakyala mu mbeera eyo yennyini naye nga president yagamba as long as we have these results kigenda kubanga kiyamba nnyo eggwanga lya Uganda okutuula wansi okutegekera bannayuganda mu mbeera enaaba ennuŋŋamu obulungi wadde nga bannayuganda abamu tebakkiriza mu results zino abamu bagamba nti tebaabalibwa n'ebibuuzo bye baababuuza si bye ebibuuzo byennyini bye wali badde olowooza bye baali badde beetaaga okubabuuza kati neewuunya bannayuganda mwali baagala bababuuza eki bali baagala okumanya ku mbeera yo n'ensimbi z'ofuna newa woolinga omunnayuganda at the end of the day basobole okuba nga aba dividing equitably mu mbeera yennyini so bannayuganda muli milioni 46 n'ennamba ezigwamu mpola era ku nsonga eyo bannange bannayuganda musobole okuba nga mwetegeka tugendeko mu Adjumani wali district etuleetera omubaka omu ku babaka abasinze okuba nga balwa mu parliament eya Uganda era nga ye deputy prime minister w'eggwanga lino Alhaji Moses Ali omwami ono yavuddeyo n'akakasa bannayuganda nti agenda kuba nga akomawo mu kisanja ekiddako ekya 2026 bantu bangi badde boogera omwami ono nti ennaku zino mugonvugonvu abalanga bagamba n'emyaka nagyo gimuwubidde akatambala naye nga ye agamba nti amaanyi ageewulira akyagawuliramu mpola ate yagenze n'ebirwadde bibadde bimu balembirizi bamaze dde okuba nga babitreatinga ye waayogere yawulira ali mulamu bulungi era akyasobola okuba nga aweereza abantu be ab'e Adjumani West omwami ono deputy prime minister Moses Ali yamaze dde okuba nga yeetegekera ekisanja kya 2026 kye kiri wala ndowooza mu mwaka gumu tugenda kuba tuddayo mu polls so omwami ono ye yeetegekedde dda akalulu akaddako okuba nga akiikirira abantu be ab'e Adjumani West eddakiika zino ziri 26 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya yoyo omwami General Moses Ali MP we Adjumani West mu mbeera eyo ebugisu olunaku lw'eggwe twalabye aba FDC nga nabo babinuka amasejjere batandise dde okuba nga bakola kyewaliise processions kyewaliise rallies mu bitundu ebyenjawulo batandikiddeko wali mu Teeso ne bafuna abantu kati ne babadde jjo ebukiisu olunaku lw'omukaaga babadde mu district y'Embale mu Bugisu region twalabye omwami Patrick Amuriato Boy ne munne Secretary General Nathan Nandala Mafabi nga batambuza kyewaliise processions ez'enjawulo amaanyi gabadde mangi nno mu Eastern Uganda FDC abami bano bagambye adde balowooza nti FDC yaggwamu endooza mulowooze bulala kubanga ensangi zino FDC bo balowooza nti ekyali y'amaanyi ndooza olaba crowd eyazze mu mbeera eyo mu celebrations ezo wa mu rallies eza FDC neffe twebuuza oli bwajja mu rallies weziti kitegeeza nti that is support. Does that really make you think that you have people? Are these supporters? Are these mobilizers? Are they coming for the fun? Are they politically cautious? Are they actually voters? Are they change makers in a way? And kubanga ennaku zino buli omu agenda bagamba abantu gaba magoma gavugira aliwo kubanga literally everybody watambula afuna abantu ndoza nange kenyini nga nagenzeeko mu bitundu ebimu mu ggwanga lino nsobola okuba nga nkuŋŋaanya ku bantu naye bano abantu ebyaddala bali politically aware bamanyi kiki ekituufu balina okusalawo bali politically grounded oba bajja lwa kinyumo oba bajja tunyumirwe tulye emmere tufune tuwulire ku baserebu abayimbi because all of those things are always there. So the question that I would send to the FDC party is, are these actually people who are creating change, or are they just supporters, or are they just coming for the vibe, for lack of a better word? Ndoza ngenda kukikomyawo. Lastly nga maliriza twogereko ku minister state minister wa minerals and energy omukyala Fiona Nyamutoro. Omukyala ono yamaze dde okuba nga ayanjulwa naye ekyenjawulo yayanjuddwa abantu gwe bayita akaana k'embaata semiekozo eyagamba eyakolamu muyimbi wa Uganda BET award winner, that is Edgar Mathew Karuhanga aka Eddie Kenzo. Kunaku olw'omukaaga
social media yafulumiza ebifaananyi ebyenjawulo eby'abantu bano Edgar Kenzo ne Minisita Nyamutoro nga bali mu kukola kyewaliisa okwanjula oba okukyala oba traditional marriage mpola mpola era bano twagala okuba nga tubaagaliza ebirungi ebyereere byokka byokka. That is Edgar Kenzo n'omukyala we Nyamutoro. Kadde katutenna akabanga nga bannayuganda babibungeesa nti bano balabika baagalana naye of course twamaze dde okuba nga tukakasa. Kino nno kisanyusizza bannayuganda ab'enjawulo neebuuza lwaki oba lwakuba Edgar Kenzo yalinako ku failed marriage in the past oba relationships ezitaakola bulungi era abantu bangi badde bamwagaliza ekisinga. So naffe nga Digital TV njagala mmalirize kana akanyomero nga of course njagala okuba nga njagaliza omwami ono Edirisa Musuuza Kenzo obufumbo obujja obulungi era katubasuubire banaasigala nga basanyufu nga mu kafaananyi ako we tubalaba essanyu we libatta. Amanyaze Edgar Mathew Karuhanga eyebadde the mighty global news updates, and of course when we come back from the break tugenda kuba tukomawo n'omwami Bigirwa Moses okuva mu kisinde kya ERP, of course adabulinganga member owa National Unity Platform. Tugenda kwogera ku nsonga nnyingi naye let's go for a short commercial break. We'll be right back.